Hello, how are you doing? Mwebale kubanga mututegaseeko nate era olunaku olwaleero tukushare with RKB. Mwebale kusubscribing and sharing and commenting. Nga weri nkola yange nti mu ngeri enjawulo ndetayo ku bantu abagenda okuinspiringa like engeri bayise mu bulamu gwe bw'olabanga obusoomooza nga nabo baabuyitamu ne balemerako ate ne bakivuunuka ne bafuuka ensonga in a way okitegeera. Olunaku olwaleero njagala tugende ku mbasala enviiri. Nina omwana mulenzi akuze tulaba atandise ebintu bino tulaba amuyita Nelly Baba agamba nti emikwano egimufudde kyali oyinza okulaba ng'emikwano egitakuyamba right now togyetaaga naati tomanya ne bagita social capital kubanga ye from the word go yasweta sokubeera kino kyali ne paakati enviiri bwe zolaba nga zonyooma zomutuusiza ku bantu gwe beweegomba n'ogamba singa oyo mumukwatako kati nga buzanyira mu mutwe. Munzikirize nagatteko Nelly Baba aye tumanye obugendere. Hi Nelly. Hi, mama. Ogamba otya? I'm fine, mama. Gyebaliko? Hi, mama. No, kale okwano. Sayinza okulaba. Nange mbadde ndudde okulabako. Buli mwaka bukyanga gutandika. Kyanga kutandikira nange mbadde sikulaba. Naye Katonda abadde alina ky'ategeka. Mukama mulungi. Nelly Baba bamuzaala wa? Baba bamuzaala oyo ku Kiyindi. Bazaalibwa abaana bameka ewaabwe? Tuli abaana 8. Mu maama ne taata? Yeah. Wow. Taata ne maama bakyaliyo? Bonna bakyaliyo. Amannya gaabwe bwe baali? Maama wange ye Nakiza Joyce. Taata wange ye Wamala Francis. Weddira ki? Eddira Ngabi. Weddira Ngabi? Fannange. Oba mwannyinaze? Oba muwala wange? Amini mutabani wange? Ndoze kimu ku bbyo. Nelly Baba amannya g'amatuufu yaani? Nze Nelson Wamala. Amannya gange amatuufu. Naye nga bannyongerako erya Mandela. Mandela. Olw'erinnya Nelson. Nelson Mandela. Nelson Wamala Mandela. Obuto obwo bwali butya? Mbirigo? Fujjo lyali lingi nga bw'omanyi. Oba olina okulwana. Ng'era omuntu ndowooza bagamba akaliba akendo. Okalabira ku mukonda. Oba olina okulwana nali nnyo wa Fujjo nga saagala kutuulira waawo nakuyiiya essaawa. Abaana abato abakula ab'effujjo okuba banne bikonde kudduka nga tazikutudde engoye aziyuzizza those things? Saabikolanga nnyo kozi nga sijja kulimba nyinza okuba sirwanangako. Nze ndi munafu ndabira ebikonde misimba naye nalinga muntu bano bwe bagamba temugenda wano bino mugende muyiye emmundu z'ebigogo ebyo nga tebabitugaana mudde munaabe ebyo byenasinganga okukola. Naye nti kulwana biki ebyofujjo kino tokikola ebyalinga byagala kunaaba. Nali njagala okunaaba naye nga muyinza okukera ku makya kati kangeze mugenze samba mupiira babagambye timetable okunaaba ssaawa 2 kupiira ne kabawoomera edomola ne musuula eri mudda kapiira ngenda okudda nga kibooko ng'ebidomola babibbyewo dda babibbye dda balinze amazzi mulimu mupiira musa okomawo osotya mpola mpola omerawo eri mabega bwoti kati nga maama omugambo oti yali tasobola alina waawaaba high command high command taata wamwe kati mujja tulaba ye yali tasobola kukuba nze yali omuzibu kozi yalina buli kimu ekikuba aka alinamu diguli mu miggo jakubisanga ki yalina waya ze yalinanga payipu kale nga kisinziira kiki emyaka gy'olina asina myaka obusungu alina percentage ki awezeza 80 oba alimu 80%, 70% kati kisinziira obusungu bw'oba olinaye naye ng'alwawo yali alwawo ng'asooka n'akuŋŋaanya ndowooza alinanga akabokisi ke mwateeka obusungu bwe n'alyoka akola Kabusungu banka ye yali akalina ng'akutereka ndowooza mu mwaka ng'akubamu emirundi 2 naye nga mwegyo ebiri buli wabanga agenda okuva nja kukolagako kinakukola luli eri ng'ojjukirawo gamba waayo wano kanwebereremu wali kanzire eno wali mwana wakumeka oba oli wakumeka? Nze ndi wakusatu. Wakusatu. Balenzi basooka bagulu bawala? Ffenna abalenzi 6 abalenzi 7 omuwala yasembayo. Omuwala yasembayo.
So okusoma kwonna nefujjo nga tolina bino baana bakuba sekonde biki balenzi kutawanya bawala primary nawe wagimalako nga you a very calm person. Saali calm. Ate era saalina nnyo Nguli kati makkati nze awo. nali mwerekeze kozi bamu nali njagalanga okugwawo oba olina okuvumbula naye nga efujjo mu befujjo nalingamu naye nga ate mubakuba ebikonde sikolanga ndoze ekyannyambangako oko nga bw'omanyi amasomero g'omukyalo nalinamu okondooza obusente buno obujjo aba atyo nze yalinga mpaamu kasente yalinamu kusente kwa muzeyi by then yalinamu kusente ezibeezaawo family nga atuwa daswa yatugananga era okukola ebintu bye bano abaana temuva waka alinamu kusente because by that time yali asobola ngambawoko azali mu sente ezo ng'alinamuko nga tatukkiriza kutambula kati nga ogenda kusomera ojooga nga ngenda kusomera era njogamuko ama yalina akaduuka oluusi muba mugenda n'abawayoko kasente mugende mujali amukusoma kati ng'omuntu aba alowoozamu kukuba ekikonde omusajja tajja kungulira ali paani oli aba alowooza kola kino omusajja ayinza okunkwatamuko kati nga mbulira awo mu makkati ye kozi siina maanyi. I know. Olwo ngayagala kubeera ki ng'okuze? Did you have like walina ekirooto? Nalina ebirooto naye byagendanga bikyuka nga mpola kwegamba nali njagala kubeera pilot nga omanyi twabiyimba ojja okiyimba njagala kubeera pilot biki kati ogenda okyuka mpola ogenda olaba kiri kirooto kinene kiganye paka kati era we natuuka kati kozi nakula mu okugeza nali njagala kubeera pilot kuva mu buto so tuba tugenda tuukaawo P5 o P6 newabeerawo mukwano gwa fomu kyenzijukira yagenda nayiga piki naleetera obuzibu kati nga babajja ku ssomero ajja amanyi piki nga bagimuwa najja naye ku ssomero kati nga nange njagala kubeera wa booda nebikyuka okuva mu bbanga paka ku ttaka mbereko nange ne piki eyo mu budde obwo ngende nga bwemba ndi wa booda nsobola okujjanga ku ssomero deni ekiro nenkola sente ningendanga era ntuuka mu secondary kubanga we twali tusomeranga twali tulinyangawo taxi ate nenegomba okubanga kitegeera nga manyi be basinga okumanya Kampala nga manyi be basinga okubeera nga Kampala era bakola ate batambula babalabako bafulumya omutwe naye buli wogenda ng'okula sisitimu ekyuka kozi era newe nakula ng'oba olaba nti omuntu akugamba jangu oyiga wano sala enviri ogamba ndibeera ntya bbaka odiruki so buli wogenda ng'okula life erina weekuteeka n'ogamba so bw'otuuka mu senior 4 ng'era okyalina kiri ekyokubeera omusisi w'ekijji awo ate ne bikyuka kati awo nga ndaba ate abasambi b'omupiira bakola ssente ebiseera ebyo nzijukira Michael Ezra yaliko kati nga ndaba abasambi b'omupiira ajja n'abookya okusamba omupiira olina okubanga awo ate ne bikyuka naye ng'omupiira olinamu nali golokipa naye nga nti awo kale kuva mu buto nalinga nkiriko ate obeera n'ekyo tunoga kanziruke eno kanzireri kati n'omupiira bagamba ogenda training ogamba ate kati lwaki ate kati omala awulira nti Michael Ezra yawaddeyo abasajja million 5 baadde basaba omupiira kati mu mato nga kisawundinga noga kanzireyo mu mupiira musomesa bakugumya kati bigenda bikyuka nalinga mbuukira buli ekijja so vacuum yali eti ya senior 4 watandika okubeya like okukola ku ssente okukola ebintu ebyenjawulo mu senior 4 cause ebyaddala mu senior 4 awo mama nge already yalina salon ewaka kale nga akola nviri z'abakazi nga ayagala nnyo eyiga okukola ki okusala enviri oba okusiba enviri kati nga nze sibyenkola ki sibyoyagala naye nga mama yatugamba mubeere wano muyige naye nga sibyenkola ki tobyagala salon nga womanyi nze mpulira sibyagala kati mu senior 4 awo yaliriza kikyati nga buli mulimu ngwagala kusinga giriwa gyoli osinga okutunuulira nali sirina gwe ntunuulira ogunsala mu maaso ukola ssente
kozi batugambako kaawo okubaonaga nti okusuubula amatooke mulimu ssente naye nga sinaki cash kati nga batugamba olina obeera ku mmotoka ositule nga amatooke ago gateekenga ki wansi gata tanzikiriza kati ng'okwata amatooke ago n'ogateeka wansi okubemu bayita kubamu emyera kyekitya okugjamu amatooke ago n'owagula kati waliwo abajja nga bagula amatooke ago kati nga nze mbala funa capital then ntandika osobola ku mmotoka njala eri awo so kumbuulire buzibu ki obusinga okubeera awo oyinza babuzaga nti ng'omulimu ng'oguyingiramu ng'okyali mupya kati oyinza okugamba nti olina amatooke go naye nga tolina agagula abantu bajja mu katale okugula emmere buli lunaku kati nabo balina ababagulako kati anti Ruth oyinza okuba oli awo nga tomanyi wogula mmere lunaku manyiwo kati oyinza okujja osanga emmere g'osanze ku motoka nogaa nti eno yanze emmere naye nze ngula njogera ya muntu nyinza okuba badde mpita omwana nanjogerera bulungi nampita bulungi ate nga toyinza tegera nti ono ayagala matooke waye kati nawo walingawo babulooka wabula ye ejija gitunze 10 gwakwadde 6 nga kale byanduyisaamuko ate nawo saamalawo bbanga oza myezi ng'ebiri ku 3 awo tewakiwa time naawe nalaba nti nga birwisa kale nali njagala ennyo ebyamangu kati obuzibe bwali nga bw'omanyi ebintu by'ekyalo mukola mwenna muli mwenna mu bavubuka ogenda oli yaguze piki ate piki yali ekutabula oli yaguze kino oli yaguze poloti azimbi nga nze ndi kuki nga kugana speed olina otambulirako ng'oba olina okukola ki weesera paka awo waliwo omukwano gwange twali tukola naye awo kyenzijukira yali akozezza enviiri kale kyannyambako kozi teri embeera mbi yali akozezza enviiri kozi twali tukula nabaawo tuzannya bino babiyita zaala ebinoso bino ebyokubisenge nga tukuba nabo ebinoso kati tuba tuli awo bamaze okunkuba kozi nali nange sibimanyi bamaze okukuba obusente bwange agamba ayagala sala nviiri nga muganze manyi ozikola ki ozisala ojjukidde mami kyeyagambanga naye nga simanyimu nemugamba manyi okola ki okusala nangamba tugende mu salooni ng'olemererwa kibooko n'asibawo nosoolo 10 kati ekituufu naye sirimanyi omuwadde naye nga ndaba tugenda mu kasalooni awo nenyigira ku oli yalina salooni natuseyo nosoolo kozi we nali nsaliranga era muzeeyi watwala nanyigira ku kasona nga akasota suula mashiini naye nga ekituufu omanyi naye nga siwala sikwatangako okuwadde mashiini kati ye n'aseetinga amanyi nangamba tokwatako balageeko naye kyenzirika nti namukuba n'ekigwo naye nga tasobola kukola ki kulabawo ye naga omwana akusazi amanyi naga olwamala tuba tufuluma amaze okulya 10 lwange etwali tusibyewo nangamba komawo yiga ensala enviiri nenkomawo nga nsala obwa lwaki wamuyigirira wakkiriza ate nga mami yali akugambye already naye n'ogaana nali nnoonya kati wawempitira nali nnoonyerawo mpita kukozera we namala oyigamu ne baŋŋamba ate okusuubula ebyennyanja mulimu ssente olwo ebibuuzo tebinnaddi bya siniyafu byali tenakudda kozi mu eryo ebbanga nali nga noonya kyenkola nga bonaga nti kati vacation noonya kyenkola wano so bw'oyiga enviiri oba akayanka okusala abaana mu saluni oyo yennyini olwo ng'okyajinga ssente mmeka sente twali tujajinga 10 abaana abato bali oba 8 7 kati nga ziba zizobuza boosi tawafunanga tujjukira nali njiga naye ngaera bakuwaayo bakuwaayo oluusi 10 kyakutwala bbanga ky'okuyiga nga tebyali ddene oba enviiri zino sigamba nti oba oyize enviiri zirimu obukodyo nange kati okuva kati nange kati sinaba kuyiga sinakumalayo ogamba ogenda updatinga naye ndoza kyantwalira okugamba nti kati njiza okukwata mashini myezi njalinga 4 okuyiga okukwata mashini kyanjawulo azino olina ngeri gyogikwatamu eyinza okulema mashini eyo nzibu bw'ogikwata oby omuntu oyinza omuli ebula omutwe mashini nzibu nnyo nzibu nnyo nti anti Ruth
oyinza okuba naawe kati kangeze mwali mutambula mu bivulu okimanyi nti jeri omuntu gwe wajajinga nga nogamba lengera wakutte microphone Yes. nogamba akyali muyiga tamanyi ngeri bakutte True. kati nawali nabo ekibeera omuntu akulaba nga okutte mashini watanaga amazzi maliriza amulidde agenda mulyebula kati enviri wayigira ku marine amanyi mune mu zita kati wali otandise okuyiga zonna wali osobola zisala gahe akati zonna enviri ezaali enzibu okusala yali kaati ow'abakazi oye yali muzibu lwaki ebeera nga muzibu yaliko emirimu mingi era aliko emirimu mingi kati w'abakazi oyo kikira omukazi okuvaawo nti akkiriza nti omusazi kola ebintu bingi olina ofuwako waggulu olina oteekako level alina okulaba nti akatali kaviiri kayiseemu osanirira wokola otya kati oyinza ogirawo oti ate n'ozikendeza wano nnyo ate pressure eri awo era ezo zo zantwalira ebbanga kati wano buliwa bwayiikirizanga nga wakatandika marine ento rush ezo bozityawo nga nkukutula nawe ogirawo oti leetaga kutuusaako mannyo kale womala oyiga oli kale yali yanjigiriza buli kimu nga byangu nga ndaba byangu naye nga experience naye sikola naye sigirina koze enviiri ezo olina okubeera ne experience nti omuntu ayinza okujja nga amanyi osala enviiri oli najja nga atuuyanye kitegeera kati byonna byonna mulimu obukodyo bungi kyenyinza okugamba omusaala ogwasooka kuba olwo gwali gwenkana ki ate lwaki okufuna omusaala okutandika okukola nti kati nfunye omusaala gwenzijukira nti kati guno omusaala mufunyemu yalinga 2 ndowooza nga mazeemu ebbanga kozesa afunangamu ssente wafunanga kulya kwokka nali nfunanga okulya naye buno 5,000 7 teziba na pulaani ezo kale oba olabanga eki oba weetaaga okulabako ojjukira boosi wakugamba naye yambala bulungi ofiitinge mu kinsa unya bulungi kati nga olina okugulayoko ku bugatto olina okugulako ku ki nkulaba ssente ezo toyinza nazisevinga olaba omuntu gwogenda okukolako omuvubuka monna agenda okujja afulumye nga gwate gwoli n'ogamba kankyuseebuko kati nga ssente ziggweeraawo koze yebeerangaawo naga nti struggle oba olina ekiruubirirwa so oba oliawo omaze okutereeza nebagamba ate kati ebyennyanja bagamba ate eri bifuna kiralu tugende olwo ssente ozijja zooteekayo musaluuni nga mulimu ezivuddeyo kati saluuni kyeyinza okuyambako saluuni kyeyanyambako oko nti nakola erinnya mu bavubuka kati nenfuna trust mu bantu nga webakuliiramu nokyanga najja nagamba Aunty Ruth emizinali China gikola kati webakugamba nawe olina kati connection omanyi kangende ndiremu ku Aunty Ruth anyambe already ali mu business yaki yamizindaalo so bagitega nti guno gwa sente kali naffe batuliramu netugamba already tulina ne tusala ebyo bingi abimanyi nga muntu kali sente azikuwa naye nga tulina experience yakyo nako eri eyo kyali kitya eyo ate nayo birala nga biri bitya ebitegeerekeka ebyayo nga bikola bitya okusobola okwo okw'ebyennyanja era abantu abaliyo obanga respect oba owakana ndowooza wano awangu waligenze eggaba tebirina formula nti okeera ku makya Aunty Ruth ebintu byayo bya kisiru kanjogere bwenti kale bo abaluddeyo naye bya kisiru kunze nti omuntu ajja n'akugamba Aunty Ruth empayo emitwalo ameka 2 naye n'otawandiika bagamba mpaayo okusenda emitwalo 2 ngenda kuwa ebyennyanja kaŋŋende kuleetere towandise naye tokoze eki nagamba omubadde za mafuta notuuka mu banja naga bakomyewo tebalinaki byennyanja jjukira gwewewoze eri naawe eri kale ekituufu kino nti naffe no twabakubabuko ekigambo n'obajjako essente ate ng'olina kudda kati nga firimu ziri awo kitegeera
Nego gwa kutambulira kutya gwe. Sina kye. Nasooka nenfunamu kale. Nasooka nembanga afunamu sente n'enzoonoona nazoonoona. Ekyo kituufu. Nasooka nenfuna. Basooka ne bibanga byakwaniriza mu mulimu kasenda abaguzi. Naye otuuka kati ate omala obifunamu ate ne bajja n'ogamba kangenda ate kati nfune wa ssente. Kati wali osuubula oba naye wagendanga ku lyato okuvuba? Okuvuba nze kati kale okuva kituufu navubako naye nga nkyali muto ddala nga omukweyiya wakati nenavuba ennaku 3 sabibala nti nakola ki kozi ennaku ate nawe gye nayitamu awo. Sooka onyumiza okuva kuba kutya mutegera ku mirambo? Nali simanyiiyo nze kale oli yabiŋŋamba kozi kumpi waffe waliwo omwalo kati nalaba ggaba kati tunoonya ssente za Christmas tulina ssente twagala kale kwekolerera kati mukulu wange nangamba manyi tugende tukole tata taliiwo tetunoonya wagenda tuwa ssente oba tagenda tuwa netugenda kati ye nagenda mujate eddala nange nengenda mujate ki eddala kumbe tata yakomyewo kiro naye nga lwoya batulaye nga tugenda mu mazzi olunaku olwasembayo kyenzijukira naye olwasooka mu kugenda ennaku eri eyo kati nze nali mmanyi nti tugenda otutega bye bayita obutimba tugenda kudda kiba kitya todda baaba mulina kusulayo lwaki anti bayina olinda obutimba bayinza obulya oba bayinza obutegula bayinza obubba kati nze nga omusajja tumaze tugenda kale nali ndabye eryato nga linnyumira sigamba nti oba nnaku eyantwalayo kale naye ennaku eri eyo kiyinza okugamba. Kati musula mu lyato mwennyini? Mu lyato mugenda n'embaawo nga 4 ne mwalawo ezo embaawo bwe buliri nemwebaka olw'enkuba bw'egyo bo tebaagala mmanya bali bawayo obulamu bwabwe. Ennyanja bw'etabuka ate munnange bo balina kale life ebeerako weerabira bagenda bakubiddwa sijja kulimba naye nze kyenalaba kozi olugero nali naye yalinga nze tasimokinga takola ki naye yawaayo omutima gwe kyenyinza okugamba kozi ye kyemanyi nakatalaka alaka yabivaamu oba alaka akyabikola musajja yantwa yali muvubuka munnange naye nga yawulira gwategeera kozi ye teyasomako life ye yonna yagitandikiraawo muvubi. So ubeeramu ovuba for how long? Nnaku 3 ezo zonze nzijukira bulungi n'ezo 3 actually nalinga muwere kati olwasooka yaŋŋamba nsika obutimba mukasajja wattu nga sisobola tulinga ngamba ojja kumperekera naye nga ekituufu kino nti yali ampanga ssente nga ebyennyanja bye bijja nga ssente zo ziize no percentage maybe banaaba bakolera ku percentage naye nga nze nti muyambe walayi naye sina maanyi gatogalina eri nabo balivinga life yaabwe. Business ogiyingira otya ey'okugula ebyennyanja? Ey'okugula ebyennyanja anti kati wano bamaze otuliiramu batugambe waliwo ekitu nga simanyi eddolo eyo kiri eyo walla kozi oba ogendayo kyenzijukira mulaba nsi naggulu manyanga namazzi tolaba kintu kyonna kyonna tokola ki tugenda netutandika osuubula ebyennyanja akasente weekali sente ko kabeerawo naye life yaayo baza ne bakugjeena nti lofi nogamba genda yokko baba kusse bayinza okulya ebyennyanja bannange anti oyinza obirya naye onyinyirira bagamba nti olyanga muvubi baba bategeeza ki? Kati nze kyemmanyi life eyo gye bayitamu okiryanga ozizya kivubi anti life eyo gye bayitamu wazifunako bw'ati tayagala mmanya kozi eri magombe kyenyinza okugamba omanyi nti rero lwozirina enkyo oyinza okufa nti baba basuubira nti bagenda kuddamu bazifune kibula bagamba bazira kibubi bo tibafaayo talina wano wagira nti obajja kujja wanti lwosamunonyoola ebikya agenda olutega ng'afuna ssente nawe bwewali zisaalwayo bbanga saazirya nannyo kozi zaali zitiisa anyway nze nali mbala Christmas kasanjiyitamu kozi naye sinawe nsuubira nti obadda byabagamba ssente nga bonagamba nti nze nalinga bwe nti wali ekitambula we ŋŋenda ogana bigenda tosikattira nga bongamba nti wana kati ebyennyanja babimalamu bbanga ki eri kubisuubula? Ebyennyanja ndoza nabimalamu emyezi nga 6 ku 8 nodda ku ki?
amabanja gali gattabuseeko. Amabanja tegaali. Omwana asula mu bazadde. Awo nali ate siri mu bazadde. Newagudde. Kwanze nasooka nenfunako ku busente. Neŋŋamba olaba zino sente nzifunye mu bbanga lino. Byonna? Ate bwe naabeerayo omwaka nga mulamba. Mbange nakikuba. Nembibala bwentyo kumba ate birala. Nopangisa akayumbako? Eri wali tolina wogamba nti wawa nokupangisa bali abagagga nga babawa nga odaga nti kati bulomu bw'obuwoteeri ofuba omunopangisa kati bw'obeerayoko wiiki emu nomala nodda ku lukalu ne bakuwa life yaabwe. Omugagga ki yali akuyimiriddemu? Yali boss wo? Abavubuka kale teyali mugagga naye kati obukosi omuntu atya kunkya n'akuwa wadde million 2 aba boosi wo kati otandika kudda mu mbeera era nga ye boosi wo kati nga gwoweereza emmaali gwebityo byali. Nentuuka ne bammanja nga ndi negative naye sina kyakola amazzi gangaleke. Okivaamu otya? Nanyiiga bunyinzi n'ekyawa neŋŋamba kanzire lukalu. Tunadda ku lukalu olwo mukwano gwange yalinga akolera awo nambuuza wairwa kyokomye kwanze mugana naye baba bandabyeko obulabi wano bajja kunsiba amabanja bangi naye nga tegenda kukola oti. Nagamba genda ominti ngoya kubanja nongere naye munyonyola ng'akituufu sente zaafuga nagamba noonya sente zange nsasule. Olunga kubanja mmeka? Kali amanja obeemu kina naye nga twakolakoko nezisinga twakolera ddala sente okusowoka wano kati nga ndaba sina kiddako ate nga ne sente zeyongera kukola ki kubanjibwa ate nga teri. Neŋŋamba enajjaawo neŋŋamba tuyize kuno ku lukalu mugamba wano nja kuswaza muzeeyi wange sijja kuyiriza kuno kanoonyewo nziiza. Nagamba kati omanyi genda emukono bw'obeera naye nga ne mukono sina gwe mmanyi. Naye yali firimu efirimu ate etya? Yali ndala nnyo ate yali esinga ndoza okuba ennene etya mu bulamu okujja ozi nali sirina transport kati muzeeyi naŋŋamba ebiseera naŋŋamba nkusindikiddeko ssente kozi yali amanyi nkoze ekikwendi nkusindikiddeko ssente simya maama wange kuba teriiko nkusindikiddeko ssente ofalire muzeeyi maama wo kati netolako nusu kasanvu akusindikidde emmere yali ansindikira emitwalo gyali 4 gajja waka mugamba maama basindise mobile money naye neewozeeko nusu kasanvu kyo nakimugamba kubanga maama yali mwangu ng'omunyonyola n'akola ki nakitegeera olako akasanvu ako okakolamu okalagaza olaga kono neninya sawa zalengano za 11 awo kati waliwo mukulu wange yalinga asomera akusomera italoketa mukono progress kati nga waliwo mukwano gwaffe era naye yakulirawo waka waffe najja nga yabeera mukono muyapangisa naye nga simanyi waakola kiwabeera naye nga mpulira babakuba boogera ne mukulu wange amugamba ndi wano ku Nalubaale kati nga simugambye nti nzija ate ne mukulu wange simukoze eki tomugambye nenjiri nnya ne mugamba maama nambuuza olaga ngenze kukola naye nga n'omulimu simanyi oba guliwa sirina mulimu sirina ki jasinga nekyayebwa ekyange negala mulimu neninya nengenda nemukono awo koze natuuka takisi banzijako 15,000 gansigazaamu 2 nentuukawo nembuuza ku Nalubaale kati erinnya lye twali tumanyi ng'ate yalina erya tawuni mutawuni ero niffe tumanyi Katabira mpulira ate nze mbooza Katabira tebamumanyi temulabanganako nze mbooza Katabira nemunoonya naabula
nembuuza sikaali nyinza okufunako wenso waliwo ebiseera ebyo walingawo bagiyita gundi batereka emmotoka baziyita batya ezo bondi yali bondi bagiyita wasite bondi kinzijukira nembuuza asikaali wano waliwo wenyinza osuula nambuuza olina musente nange ekituufu osigazaamu enkola kyokka olina mubulamu tonnalya n'essimu naŋŋamba tolina naye what I can do for you nasirikirira bwati osule wano ng'oyoza emmotoka ezo baboosi bange gye bagamba oli kanaaboze kola ki kati awo mu maaso awo ojja kwebaka mu takisi asina option nenzija amasaati nali nina engoye zaali mu kaveera like buno obeera waliwo obubaga buno nga buno baddira wabuyita batya obubaga obwalingamu akawuzi nga okambala mu saati nesuuka nempale sikaali naŋŋamba onesuuka opaakinga yaaki ati wengenda okwebaka bwali ojjene wakirabira wali tumanyi nti wanabayo amasuuka nali sisuubira nti nali mmanyi nja kubeerayo olunaku lumu ninoonye wengenda okukola kyengenda okukolera kozi naye sina mulimu ate nali sina wakukolera kati ngambala wenfuna omulimu nja kunyonyola okitegeera tobola nabireeta for emergency mbiteekamu ayo omusirikale naŋŋamba ogenda sula muneeno mu takisi ojja kusooka muwoze eno then babosi yasinga in case bajja kumbuuza face eno ne bagamba oli kikanaala sina kyakola naye kyanzika olunaku olwasooka olwo nalisoozangako ku mmotoka kale ate nga bali bakanaye baŋŋamba nyambuke waggulu kuba amazzi ruufu kajjukira wali waliwo olusozi empewo eyo jjukira toyambadde saati sawa 7 awo nawe ate nga birala yakuba kagumba nga birala jjukira takisi ate era tumala oginaaza ate emitto jjukira muba musiimuula kati ate nga mulina okwebaka ye akuwadde option naye nga sibimanyi kozi awo noo namalawo ennaku zalyanga bbiri bambi awo kumakya tuba tukeera kozi oyo Katabira yali akola ku hardware nga balina okukeera ennyo bandi awo tuba tukeera mulaba atambula mumugwako naye era saamugamba nti nzize namugamba kirala nti namulimba nemugamba waliwo abampitidde omulimu eyo naye nsaba kunsuzaako leero nangamba ate wali buzibu nantwala ewaka Katabira brother wo ddala tiyali brother wange family friend kati oba bambi kyemmanyi oba okumulimba byali bibiri kozi we twali tuvaayo tanesiga yali azuuka nga saawa 10 muganda nsobola kukoleka muno tv yange bikiyenana tugenda nomaasigayo Kampala twesiga bantu kusobola 10 akutwalawo Katabira nagamba Kampala twesiga bantu naye nekyemmanyi naye kana mfanira omanyi omuntu olina pressure toyogera mazima sagala mugamba nti sina yakutegeera sagala mugamba nti sagala kuddayo ate aka yakutwa n'alabanga mazina ku nga tonaaba bulungi awo kunaabako nali naaba wali likwashinga embe naye ndabika omuntu oyiza otuula omuntu oyiza otuula nenyingira nakufulumya kusawa nangamba tufulume tugende kati nagenda twatugera ninga abambo tole ekyapa ninga nayo namugamba nti omusajja sina mulimu olweggulo oyinza okunjokya sijja kwogera ti olweggulo nkubira ambuuza yankubira nambuuza wayi ofunye omulimu nga sinaba kozi nateeranga ku makya nga ntambula mukono oyo yenna naye nga nnoonya saalooni oyinza kukola kiwasalira naye nga buli omu ambuuza olina national ID nga kituufu ki nti sigirina bakwesige batya kasigirina awo neŋŋamba kati sirina kyakola kambite nenziramu nenkomawo nemugamba Katabira kituufu ki nti omusajja yampitidde omulimu takwata simu nenjagala onsuzeko olunaku lupya laba akusaba essimu amukubire olusemba teyagiyisaba naŋŋamba naye era omukazi wange nategeera era omukazi wange gyali tesinga olumu tukoze tutya nze mbadde nteesa baddeyo omukyalo obudde bukyali sagala kiwulira sagala nakiwulira
nenzirayo ate ku washing day mu bondi sajja nangamba ate wayenda kuza badde ate jo tetwakulabyeko ngamba nago nagenza ola ne muganda wange nzira mu bondi awo naye nenkuba olunaku lumu kati mba ntambulira enkerawalo ku makya nsanga omuvubuka oyo muvubuka sirimwerabira ndoza yaviirako n'okukyusa obulamu bwange ewaffe eyo ku kyalo ewaabwe tatawe kale omulimu gwe kandi tuli mu kisibo tatawe omulimu gwe bano abavubuka nga tatawe omulimu gwakola alina bukya yakali akantu babawanye obudde ku kyalo nampita awaye kiki omulabe mukono ngenze gula Rolex kyezigala ngenda gula kiki muganda wange nanga wayi nanga omukana nge kiki koze olina obuzibu koze mugana ndo kindi sirina wakola ki wakusula ninonya mulimu nambuuza kati kuyona noyagala ki olina ebizibu bibiri kyokola neko nekizibu ekimu mwakito sirina wakusula kozi nali nene subi nti ogenda wanoyeza emmotoka babawa ku ssente nti wewe emmotoka ya mutwalo bakuwako 10 kati ku makya oba osobola obbiyiya oba kindazo oba ki nenteka kati ekizibu kyange kyenina wakusula nangamba ajja tugende antwala emukono eyo wansi mu kitete nga naye baali bamusuza bikali akola mu kaduuka bamusuza atalese gwasuza era awo nawe yali firimu antwala nanga yali asula buno ofaliso bw'abaana bisoma bita enchi 2 naano wengwa kiri eriggwe oba ogwa osigalo yimiridde kati eno Kampala nejjuko ine suukayo era essuuka yange awo yantaasiza awo nayo yakolera omulimu gwayo nategeera nangamba tugwe nga tugwa tubeerawo ebbanga ndoza amala ennaku nga 3 nenkyusa formula kati nga nkola ekiro nga njagala okwebaka emisana naye nga njiya nenga sikyalina kyakkola kati nenoonya era saaluuni nga njagala kubeera kiriina kati waliwo saaluuni yali kumpi ne mukono poliisi kyazika sani baleetera mukono explosion oba whatever nentuukawo ne bagamba njagala kubeera kiriina waawala kozi saaluuni yali enyirira ne bagamba tulina already waliwo yali eddako awo saawa zino kati oba waliwo waliwo banka situnale banka I think omusajja nangamba oyagala kubeera ki tetulina kiriina oyagala mmeka taata mugamba njagala kubeera ng'obadde oyagala kumpa mmeka kozi nali nkooyo okukola ekiro empewo ekuyitamu omusajja nangamba tujja kuwa 10 mmeka 3 naye gwalina okwerisa gwalina okwenyusa gwamanyi buli kimu nengamba kijja kikole ki kijje ne kuvaako nga nywedde amazzi enviiri nzimanyi kati nenvange eyo mu kitete nga ntambula keera nnyo nentambula nenzija paka kwenkana ky'obuwanvu ndowooza kiringanga kitete wankunya mukyanga okuva wano ku Serena paka ndowooza naye Bukoto kilometers ezo mmeka naye nga ndowooza distance kuva emukono paka ne ku poliisi eri wansi mu kitete wansi ndowooza wewo ng'otandika okubeera kiriina nga tutandikaawo tandika okubeera mbeerawo kiriina bampa ssente kale olumuvubuka omu yalinga manager saamunyonyola kozi nalinga nga bazeketta sagala kweyabya nakusirikira byama byange naye ng'oli omulenzi bamuyita Musa nga mpisa bulungi abafanya ekyokulya wayita tulya kati tozange empisa zibula okutta nalina empisa nyingi nga manyi wenfunira red card kaba kaweddemu kati nabeerawo wiiki emu kati oyo omulenzi bambi ku dduuka oba nebafunamu okukyankalana oba waliwo ebyabula ku dduuka nogamba oba yabba oba naye nga teyali mumbi nomugamba muganda wange tukoze eki kuwummuza mba nzira ewaka akaaba nga muganda wange nkulese mu kibuga naye ono wooli si waffe ngenda kulekera ebisumuluzo kyonna kyonna mugagga wanaaba nze nkulese
kati toba nanga zange gakoze kigakomye nzeyo mu kyalo sina wa kusula ngamba kati ndo wano dake kati enkira walo bale oli agenze namala mu nyumba olunaku lumu mugagga jjo yali azze na kumenya kufulu amanyi oli agenze n'ebisumuzo asanga omukulu yagolodde gwe abuuza ate se obuno yaya mzamzo waya utamukulu kyesa ebyo ddala muzeeyi wange sina wa kusula naye twali tusulamu n'ettooma naye nyamba ngamba tuli mubbi nga tomu wabuziza ebintu byange tuli mubbi munyonyola buli kimu nga muzeeyi nkituufu kiriteeze nkolera nawali naye sina wa kusula n'akajja banga ngamba kale kolesi naye beerangawo noonyawo okola kyawo okulaga n'agamba oli naga tosobola kubeera n'ono simanyi oba mubbi kati oyo mukozi mulala nagana yalina amayumba mangi n'amuwa awalala w'okusula nze nandekawo emyezi egi naye mukama yali kusaidie Evans abeera kusaidi yange kimanyi naŋŋamba nkwadde emyezi egi ebiri bugira obeerangaawo onoonye ennyumba yo naye nga limu egyo emyezi ebiri nzirika nayisaamu naweza emyezi egyawera 3 gyensula awo olwagira nembeera ngaawo nga nkola nga ndikiriina kati mukama n'agenda n'ampa omukisa nti maneja teyaliiwo boosi najja okusala akaviiri nga bali baluddewo okutuuka kiki saaluuni watukanga saawa meka kati kirina yakeera osaawa emu mu kitundu kinene nnyo olina otutuuka nga boosi naŋŋamba bali wamitanko Fred yali maneja wa Opportunity Bank naŋŋamba yalasala banno nga tebatuuka kozi Uncle Fred zibanyo zisala tuli mu lwali awo siri walira muli mugamba sibawo sende ngamba sibawo eta yali asala kale ngaleka ko butone ngale omusala shauni takola sitalina buzibu ngamba tewali buzibu ubuma nyo zisala sasa mpaleta nesinga zikule musala kiwoko mpulira yigira ku gwange ngamba njagala blush omukulu ate nawe buntu bwo bwetomanyi nava magombe ngamba nsala ngamuteka ko bonye ploni ngamusiba ngamusala amusala ndoza yamale dakika nga 3 nga tayogera tanyega nenga yesoza bweso katotidde nga sitidde nenga kale nganze muri mu kimanya ategedde kati manyo sala ki enviri kati nga yesoza bwesoza like oba lose wajja mukozeseza nenga yerabidde kozi nagendawo okone munyonyola nga njagala mulimu mayira ite najja okone basaba national id sitegera sirina ni kati oli musiru ulijja bakasala majja wano bagala sala nviri oli mukisiimula abantu bagenda oli awo wesiroza mukama nesobola kukwata mashini yuno nga tebaŋŋaanyi ngamba okuva leero tugende ffenna mutawo ngagenda angulira entebe eya saaluuni angulira mashini ngangulira buli kimu tuba tudda teeka ntu musaawa nyine nga nkwadde n'ebisumuluzo kati bagenda okukeera nga okoze gw'omanyi okukeera nga nange embutola ekyalo sina wakusula otandise okugyayo ebizibu gwe maama gwe taata gwe maama nga ngamba obadde osula nga tugenda nga anyenya omutwe Fred angamba tugenda kwese nanoonyeza ennyumba akumpi era waliwo ennyumba nga gula akafaliso ngamba tubeerawo bakolera nno ddala nakolera ddala nakusane ku payroll nafuna omusaala ng'agumpa koze ebiseera ebyo yali ampa 25,000 n'emitwalo 25 kati nganze nafiiringa big ngamba kati nsinga n'abasomesa okufuna yonna essuuka yaffe weyabiri nabirekayo eri nabirekayo eri omugagga akutaddemu buli kimu ate ng'obeeno nembirekayo eri n'empalo gyange 21 ovaayo ng'omazeyo bbanga ki sasooka awo okuvaawo era ekyanzijjawo kozi namalawo ndoozi emyezi gyali angira nawo 8 mu mwaka
kati bosi wawe nakyankana na mukwanzi saloni yali agirekedde mukazi nakyankana na mukali n'omukazi waliwo oluyombo nayagala ogikola kyo gitunda nangamba sasa ngikola ki gitunda kati yali agitunda waliwo bosi waffe yali aze ku Washington awo jikira walinga ka Washington yawo kati omukazi najja okunaaza mu kayine bamugamba waliwo omulenzi mulere amanyo sala enviiri yali yakava bweru wali bamutambi Farida omulenzi oyo amanyo sala ki enviiri nangamba wayi njagala kujja jukira no bagenda tunda saloni yangu Fred yangu eri katale ate ekyo omukazi ampita mambuuza sebo otyo yagala meka wo wanyuma ngamba nti waga sibimanyi nga ngamba ngenda kuwa $1,000,000 buli mwezi contract omwaka ogwa gumu kati wali nkukolerenga ku percentage atana nakimalayo etali mpadde percentage wali wakkiriza ddala banguze ngamba nkuwa $1,000,000 gwe weetereze obeerewo otwana wiiki namwanako Fred ngenda ngamba ko Fred mukazi onaze waneno ayagala kuntwala ngamba era nange temanya bali kumanyiza ogenda kudda kozi manyi buli kimu ekito ngamba kati nkyamira kungalawo kozi alina obusungu bwe ne madamu nasirawo ngamba ngenda omukyala nga pasete na kasooka nzireko ko omukyala mpulira njogemuko kujoga otyo sajoga nti ngende mu mabaala bitegeera naye tujukira luli baali bakubanja ngenako ekuyonka kati nze nange nentuuka ewa mukadde bana akatuuka omanyi kati $1,000,000 n'ekitundu gwe nga onaga nti kati omanyi twali tuli akakwasa mbi bamupiira oli bamuguze ndimu ekyalo kyange mbuuza maama wange maama kati omanja sente akasanvu kewampazi kubiseemu angamba kati golina sente zosobola okunsasula omuzadde tabanja mwana sanzuka namuwa emitwalo gyali 5 mbuuza wakoze eki aziri nfunye sente osigazaamu akakadde wali nkyusizza nakola buli kimu taata nga tomwogerako taata nti yeetabirangawo nnyo waka nga zezuuli yange singa bigamba nti maama nenkomawo nensooka nengulako engoye awo kozi nazimalira mu byambala awo manyi saloni yali enyirira nga pressure njagala ntuukewo nga kyekyo nga nze top mpulira nakolawo ndoozi omwezi nga gumu netukolera ddala kozi twakolanga ne bosi wange oyo anjulira namugamba saloni yaffe emusinga kati kyakisoboka nga tukola 24/7 naye kasajja olina ekiro kyokola 24/7 gwogimanyi nga tusala enviri okuva ku makya paka 7:08 ogw'ekiro nga tubeerawo kati nga zembala mugende wakokola nekale ninamu stress nga sina nnyo stress nti oba tewali nnyo nti stress nti yino naye nga mpulira kyakimpemerera okubeera ku saluuni awo netubeerako awo tonatandika bumaama sale nnyo omuntu wabamaama ekyo sijja kwewayiriza ebirowoozo byange byali nnyo ku nviiri okubeera w'amaanyi kwegamba nali negomba nnyo abayimbiyimbi abo life yaabwe ndowooza nga kyenyinza okugamba tekyali kintwalira nnyo ebirowoozo kati nga mbeera okwo nengamba Kamiloni yayambadde bw'ati Kenzo yayambadde bw'ati nga ginoonya Goni yambadde bw'ati kuganga ebyo bindira ennyo ssente ebibuuzo ffe binnadde bya senior ayo nali nabivaako dda nenkagudde mama yatereka nti kati kyali kintiisa nkyokuddayo ku ssomero kozi nali maze okwesuubiza oba okitegeera ate saagala defeat saagala kudda ku kyalo bakulabyeko naye kati ensika entwale otandise obulamu buli muyimbi kyayambala kyoyambala akasente tekagenda nyaawo ati nali singa nnyo bizibu tolowooza kale nga mbala nsingamuko kasasasula ku Land Road ki kozi obusente obwekibubuka bwo twali tubukola kozi wali walimpa $25,000 naye nga wano nga tukolera commission nga twali tukola nga oyinza okukola omwezi n'obeera n'emitwalo gyo nga 9 kati omuvubuka emitwalo 9 ziba nnyingi nga wali togisuubira so ekyo ensonga lwaki oli osaba 24/7 obeere nga tojjaako kigere sijjaako
tuli awo tukola kolera ddala omukazi n'agamba onkoledde nnyo sente njagala kuwayo ekirabo kimu tugende sente zino zonkoledde tugende nguleke ewa mu ttaka tugende ewaffe mu myezi ndozange ena njagala kugula ttaka waliyo yekaze ettaka nanga njagala kugulayo ettaka ewamu nja sikulira nanzidukirirengo nateeka mu mmotoka ye nanga njagala ndabeko ne bazadde bo biki nga ndi mwana mugonvu sijja kwewayiriza tugenda awe natuukayo tebyali birala endulu ku kyalo teyali endulu kale mu bamaama ne taata kugana yabagulira ebintu oba kitegera nga beebaza ono mwana wange biki nangamba tugenda kugula ttaka ntwamukana nagula ettaka kozera twatuuka twasooka kutuukira ku ttaka nanga nsooke tugenda bazadde bo batugulire wano watuufu lwakugula nagula ne tudda nenkolera nno ddala okuva nkiwa yali 2014 paka mu 2014 nali nkyali eri yali 2015 nga ggwako nkolerawo emyaka egyo ebiri nakolera sobovaayo noddawa najja buze mu tawuni Superpose ani akuleeta eno akuliramu connection ogijjawa omukazi madamu oyo bambi yali alina gyasuubula eyo soya alina emirimu gye kati waliwo oba mukwano gwe omukazi kati yajja ndoza yajjakoko kwa housing finance awo nakola kinandaba nasooka najja ne baŋŋamba bakwagala lwaki togenda nokola ki nokola ne bampita ne ŋŋamba sijja sobola kola ki genda eyo wala ate nga ndaba ne boosi wange akola kyampisa bulungi nga sijja gendayo kati lumu waliwo omuvubuka yali musawo waliwo eddwaliro bali bayita Mukono International musale enviiri aŋŋamba nagenze nasano gye nagenzeemu Kampala awo saloni yabangi wali wenootuukawo ng'oba omaze okugaggawala kozi abaliwo bonna n'abasalirawo bagagga nembuza saloni kinanya aba Superpose ate nzika nti bampitako okwo enkola ki neŋŋaana nenziramu nenzirayo bagala nenjagala kukola nenkwata ne bampa interview ne banzikiriza okukola naye sijja kwerimba tibaali lunaku lwa Mande kati nali mpimamu oba okitegeera singa ngenda kusane nga teri bize nzireyewa eri singa atuukayo nga wali bize eno nganta tuukawo okusaawa emu paka saawa 4 kati wali kituufu muntu yabadde kuyingira mu ki mu saluuni muba mulaba TV eri buba bwe buti nga kikutte kajjukira bali basalira emitwalo emeka 2 kati nga mubano olwabateeka ssente wamu kusalira mutwalo ate nga buli omusikulabu kati nga batandikirako ebiri sikulabu obanzeera ekyo ne bampita ku musajja gwe nali ngenda n'oyo omusajja ali dokita ngenda nemusala enviiri nebaŋŋamba kolerako no interview nomanya okusala enviiri kati mukolereko okulabe oba otuukangana n'omutindo gwawa oyo naye yandetera bizibu ate lwaki anti yampa tipu gwe sifunangako omupepeta omala omupepeta interview ogiyita bali bagamba tusiibi babuuza omusajja mulenzi mulungi akutipinga akwata ekyetaano akinyiga bwati njuka esi zifunangako tebakutipinga nga nako tomanya kibayita kye bayita tipu nga bademo birowoozaako ku nenga ddeeri masimba hiri bano basala bagaba n'okugaba nenga nembuuza ku bannanga nemwaza ono kiba kitya omuntu gamalusala nga kati olira onyumya emitwalo 5 ffe tufuna ne tiipu bantu bagabira muntu aba akusinda bako ngamba nonno wano kansigale wano nenkola paka covid yatuuka covid nankola ng'okyakolawo ku Superpose kubanga Superpose esaluuni eruddewo nga ate ngaekola ku bantu ab'amaanyi baani bwalinga weegomba bw'olabako ku Superpose and what was your reaction ng'omulaba ayingira ati baali bangi
mmwe naddala mmwe nze nga sirimu. Patrick Mukasa, Banka Walusimbi, Shafiki Kasuku, kwabo bonna ni gwe wakwatangako ddala. bonna bampa chance, bonna banyaniriza, bonna n'abayimbi, actually bonna banyaniriza. Experience yali etya for the first time? Kwali kukankana. Soka n'okankana mukale ng'ogamba omuntu ono nze mulina kati ngenda kuwa example Desmond Elliot kozi yajja abuuza nti olwo munajja gwe nasala najja n'amugamba kati agenda okujja n'abuuza ne mugundi mwe musipakozi boys ne kati okankana byali bingi okankana okugeza kati nga n'omugenzi speaker olanya experience gye nasooka okufunako nga sale yavire nga n'omukono gukola bwe gukankana ngola ddala nali njagala nasulawo machine mute koze soka security yali y'amaanyi ekyokubiri omuntu bw'ate musuubira naye nga teyakulaga it's normal beeraawo koze yali friendly nnyo olanya yali friendly nnyo naye nga bosi waffe yatugamba balina okubeera kozi yali atumanyi kozi ye madamu waffe nze kyemwa oyo omukazi esooka tenyinza omuwaako nti ye takozesa basita yakujjayo eri kati gwamanyi either kiri gwe okusiima oba okwerabira ne talent ye avumbula talent n'agikola ki agyeta mu bantu ebulamu credit. So baani like abanene b'osazeeko ddala b'owulira onogyeko olanya gw'otugambye Desmond Elliot ani omulala abajjanga mu Supercoach? Yes. Baali bangi. Wafunawo ku b'amagye abanene? Ab'amagye baalinga bajja naye nga abamu baati balina time jasi ng'omusala kati omuntu atakuwa time toyinza kale kukankana nnyo kozi naawe oba omusala yakole ki abamu baba bagenda mu meeting ne batwogerako nali kale abantu bano abali nalinga kati onaga nti kati kiwulikika kitya nga Patrick Mukasa azamusaze omulaba yasoma amawulire nga munyumya naye afuula muganda wo Kasuku ng'owulira kale nga bakunyumiza kati nga omanyi ebiseera ebisinga nti abantu abasinga obeera n'omuntu ne muntu oyo gw'oli naye gwe nga gwe omulaba ng'owa bulijjo naye ng'ate wadda mu bantu bagamba gweoyo gw'okutteko omumanyi oyo gw'okutteka kati nga naye nzaani kozi nange nali sikisuubira naye ngenda nga ngirirawo. So COVID we yajja owaviirayo? COVID we yajja saavaayo nti nvuddeyo kozi nze nalinga neegulira ebintu byange nga buli musaala gwenfuna ngezaako okuyiiya nengattako nina mashini zange nina buli kimu ndowooza omuntu yasooka okunkubira essimu baali abantu babiri kubaza olunaku olwaleero mundujjukira olunaku olwo nabigatta yali Patrick Mukasa ne Frank Walusimbi. Frank Walusimbi yasooka okunkubira nangamba enzeri nga oliwa konze ndi wano eno nali mbeera mukono still nga sinaavaayo nno bannange wayagala mukono yannyumira nnyo ate nali ntaddemuko bu bizinensi bwange kati nga ntandise kozi nalinayoko kasaaluuni nalinayoko saaluuni si kasaaluuni sente ze nafunanga eno nga nzinvestinga n'edduuka ly'ebizibu kati nga nabiteekayo eyo kati nga ate mbalamu ate okuvaayo ate ndeka bizinesi zange kati ng'ova emukono every morning nojja kwano nkeera ssaawa 11 nenzirayo kale nga ndabanga okumpi nga nakimanyiira kyo. So Patrick akubira Walusimbi yali Frank Walusimbi nga ngamba ojja nkusale kumbiiri ate notandika nojja nonokira nga abantu kwanga teve zinakula pakati kangamba leka nkusindikira opinion gyewange batugenda amugamba ne kati kyamanyi muyita muzeyi wange ekiriwo kyanzudde ngatandika mobile koze nze njala tejja kunnumira waka eyo ngenda akawunga nali manyemu ovuga piki ambuuza omanyi piki ogimanyi bulungi mugamba taata ngimanyi ogivuga
kozi nalinda mukwano gwange era weyo wafu mu kyalo yalinga baba stop yali avuga boda kati najimpa nga gyempangisa olunaku mumwayo oluusi omutwalo oluusi ebiri bwentyo kati nangamba pija nyimanyi kinjimanyi tugende wa Franka nanyaniriza era post yasooka zali zaba abantu babiri Patrick ne Frank wakati jukira abantu abalinga ku Sparkles yes nga tebandaba abamu kati jukira serero nga omuntu kangeze antirosi bwebyenga antirosi sa ku namba yesi kaneri kana nako kainza kati kisa choka usimu yanga jijji ku isera biba bikoze ki abo bakiati nalimba lina nga omuntu okuwe namba yesimu kala abakunyoma tojja mukubira kozi bali namuna kiri nti abaana basaloni basabiriza bakasitoma seto tojja mukubira ate na ajukira covid kati lockdown kati nga bamute bakuwa kati okutuusa abamu we bampita ne balaba enamba waggulu nfuna kiraya nti omu ngali Masaka nenga nze yali amusana mu Sparkles ne yali afunye contract eyo nangamba osobola okujja Masaka tuli mu lockdown gira bweti ngamugamba ye Masaka nawo nangamba osobola okujja Masaka kozi fine mulwa kozi yali akuba nnyo olwali ngamugamba si Masaka asobola ngamba ogenda kunzija komba kamula ate nange mukati bunjize mbo bya dola nga mpozi ngopa dola ebya bibiri ngandi okanzija ngamba bokakasa namugamba ye ngamba kale kanzi kusindikira nateka kusima ntwala nsawo kati bambi ate yatayagala ngendeyo yali ampadde just za covid kuli ako kozi yali nga msale ndi nenga alina muko ku sente ye kale covid ya mnyendera namugamba koyo zino kati nga ye alowooza akolaki kali kumachanga mkwena mga ati nzija Masaka nsindikira pini ngamba obadde sasa zirande kusindikira just za kulya ko muki mu covid ne obo solo kujja kale jangu nsale ndi simanyi Masaka sagana nga yoko nankwata piki ngamba ono ngamba ngenda Masaka nanyi nikijala pade ngamba mbuza Masaka pinzo teka musedenga ngamba mitwale nateka mu mitwale bika baite baweka taso nzali no kwevuga nankwata muno earphone ngansindikira pini kati wanavuga Masaka road wokitegera ngazija mu pini ngateka mu music chenzo jukira kozi nayisigana nga yoko chenzo jukira walo ekitogo basoye kiriwa wana bingoma wa ngamanyi nga ndoza yerwera one walwawo ekitogo katwamu ngamba kupi ngakwata selfie nga wa entose mu kitogo nsana no mulwera ngamba obadde jidda munyonyi nga mugawala yentuse ndi mulwera agenda tunula koko wemusindikidde ngamba mbwaggwe na bingo sawa zonke biri okutuuka wano nga nsooka ngwawo ekigo jika pikipiki ndibuze nakabina mpulira akufuyiridde nenga zino nakutte zaaki enjivuga paka natuuka saa yanga 5 kunya nangamba onaddayo kwanza muganda wange njagala okuddayo no kwanza nanyi ne piki nali mugambye nzirayo nga njagala okuddayo nenga piki bagambye nzikoma sawa musaawa kati jukira nze eri ntuse sawa kata so avugirawo sawa mukano okuddayo nangamba kati nze badde nteesa nno oddeyiija emala mungi omusala enviiri nanyaniriza nanga kati buli wiiki ojja kujjanga osala ensanvu yo ku ssimu osaleyo nenaku yange sole neeno kayitandika nga okwepositinga nsawo nga nange kati olwo nno walaba kati ne kasuko yozekera mbuza nakoko kasuko nanga egwane yakutte Masaka kati nga balowooza ngendera kuki ku mmotoka kumbe musajja watu wiri sajja nanteeka ku kibonerezo kale tekyali kibonerezo kozi nali njagala ssente nangamba ojja kujjanga eno tusala enviiri nze ssente gyo sirina buzibu so basically gwe lockdown yakolera yakuzibula amaaso gye twakabira yanzibula yo yankolera tugenda nga ngendangayo weekend nkeera nengenda bakwatiki bange kale nayo kone baminisita abamu baminisita abamu era balinga banaku bataano bampitanga ngende yeka wempe wali baminisita babiri
enaalya waliyo basatu okusala ba ministers okubanga Nelly gw'osala ba ministers just like that wakuyita ewaabwe kikuwa kyakuyiga ki and n'omwana ali out there atandika ogw'omulimu kiki kyalina okuyiga mu ekyo ekisookera ddala kyenyinza sooka okugambayo oko kino ekigambo baminisita abo teri minisita ajja nakugamba Nelly kati ajja okunsala recommendation kati bakiraya nti abo balina butwiki bwabwe Ruth nti Madamu Ruth ajja kujja alina omwana we oba muwala we kati muwala we nga yalina okutuusa ku Madamu Ruth kati ye omwana najja kati gwe noyinza omuyisaamu amaaso mpulira katasobola kutuusa wa Madamu Ruth kati abantu bali benabeeranga nabo nga mu lockdown nebagamba wai minisita ali wano enviiri zikuze genda yogera ogenda ogamba wadde enamba ye okitegeeza kati ng'ono nga abantu abamuzalina n'abantu abamu benali neekanganga n'okwekanga nga omuntu w'amaanyi naye ng'ate embeera gye yalinga giramu ku saaloni wali tetwabawanga budde abamu tetwabawanga budde naye nabizuula leero kale nabizuula mangu kanjogere bwebyo tebimu byanze actually covid yanzibulamu ekyo tonyoomamu otanyoomamu nti abantu abasinga bajjanga n'obumotoka bukosa kumba abantu abamu bagagga nga yeekwesa omwo kati bukosa obwo bikinga bwawuba kati guyinza omuyisizamu amaaso awo olwakyavuga kati ng'ate bano abeefuula nti bagagga abamu ate nga byalikyuka muukaawo nali bikyuka nga muukaawo kati njukira omugagga tasobola kujja naga nti ndi boosi ate nga ngera omuntu abamu abantu simanyi nakumanya oyinza nofunamu emulyera ekigundi ekigamba nti kati kamubuuse oba okitegeera naye so afuna did that idea of taking a bigger step of becoming a solo ekisookera ddala kwali kukoppa nga mu kukoppa okwo oyigiramu kwenza buli lunaku nkoppa nze nti mbeera ne Madamu Ruth muyigiddeko okugeza olina kale ebintu byewagamba kamba mbadde saagala bizzaayo okomabembe wakera ku makya n'oŋŋamba oba oyagala okuwangaala fuba okulaba nze ebintu byendya obisobola nzijukira twali tulina ojjukira olunaku olwo lwajjako mu saaloni awo nogaa nze olaba byendya kuyimiza obulamu bwange nga walaayi bibala adde ewaka nenga nakati nga wali ompaaki oba mwali bamulimu kulya tulina kyetulina kyetwali tukuwa okulya n'ogamba nze olaba byendya nze byammwe sibisobola oza mulaba kati nazuka bunenga kwegamba nze buli omu bako kyenkola ki kyemuyigirako obaani obaani tisaagala kukola nsobi nabano abantu abali mu industry bayigirako bingi nti okubeera awo omuntu najja okumusala enviiri abantu abasinga nze bafuula mikwano gyange era nze nina ekizibu abasinga banjulira naawe kenyini nyonjulira ndwawo nnyo okusala omuntu nesitayogera naye kozi mba njagala nnyo okuba nga nsala mukwano gwange kyekizibu kyange lwaki okyagala muli kyempulira kozi tosobola kubeerawo ng'osala omuntu enviiri nga tonyumizaako naye oba togenda kufiiringa oba nkulanjogera ntya omukwano ogwo kozi ojjabirawo nekiraya nti kati kangeze ngoba kira nti oyo musawo nekira nti najja nansirika busisi noga nsala enviiri kati oba tonyumiza naako naye tosobola kutegera nti musawo kozi nabiraba kyekyenviirako ekyo nti wonyumyako n'oyo muntu ajja gamba nze nno ntunda mashini zino ng'ogyetaaga Uganda ate ogyetaaga kati guluka wasirikanga musajja osala busazi omanyi noga nengeri empale zayamba so muwajjira ekyokugamba nti kati kangende solo mu bantu bwe batyo tinzi nsalo kangende kuggulawo Davido omufuna otya because kati ngaawo ba superstars buli muntu yena twalaba wano abaddewo wano mu concert nga n'omuntu okujja omusembera waliwo oyo mu Russia amukasuka eri ne ba artist abalala bonna twabalabye naye teri yayingidde mu room ya Davido nze kale kusinza ku kyenalabye nga nze naye ba artist batono nnyo ababadde mu room ye
n'obutawera basatu gwe wafunye otya access and wamufuna otya okutandika okuba nga agamba Nelly Baba alina okunsala enviiri? Kati ekintu kino kale kansooke ngambe nti oba neebaza Katonda. David bamulanga ndoza emyezi nga 3 emabega. Tiimu ye omusajja oyo ali organized nnyo. Alimu kangambe nti alimu olupresident. Batana batuukayo nalaka alimu olupresident. Kati tiimu ye babeera nagamba balinayo shobozi ti wano tugenda kola tugenda kutujja sula wano tujja oba kitegeera. Kati mikwano gye abali ku tiimu ye abamu nali mbakozeekokko. Oba kitegeera. Ng'obasanga wa? Bajja muno. Bajja nga mikwano gye nenga tiimu ye nenga bajja. Cause woba oli well connected kati ngenda kwa example. Antu abasinga kye batamanyi. Nti oyinza okwesanga kankirete bwenti. Nti oyinza okwesanga muno abantu banoonya Burna Boy. Nenga Navi asobola batuusa ku Malawi. Nenga tewali akola ki tewali amanyi. Nga tewali nako omuntu akimanyi nti oba bali bakozeko collab nani ne Burna Boy Navi. Kati omuntu najja nayisa mu Navi amaki amaaso obukosi Navi wanaaba afunye ekintu ajja kukuleeta kunaba jangu tukole. Okitegeera. Kati oli omulenzi mukwano gwa Davido yatuuka gamba wali wano omulenzi asala akaviiri nabakyali neeri bakunyamayi. Oba kitegeera bakunyamayi nange natuuka e Uganda akwatemu recommendation. Wow. Kati era yagenda okuveeri nga bagamba wayi tujjeyo tukusomeze nga 29 aye bayisaawe emu nogeza noteekawo omulala tujja kukyawa era bagenda tuukaawo nabaze bangambye era jangambi postinga nga nange muli nkimanyi nti omusajja wange yaŋŋamba sikola ki toteekawo omuntu mulala saawa emu. Ate naye nga mpulira nkola ki nkyagala. So bwe yatuuka wano nanga yatutuuka ku hoteri tujja kukubira zaali ziwera saawa 2 kozi badireyingamu. Nankubira nangamba wayi jangu mu room nambula ne room number. Wetegeka otya that day for him? How did you prepare? Abasajja bakula tubeegomba. Kati nze mmala ofuna ka alert eri ka appointment. Sajja ajja byonna nabikola. Ntumya buli ekyetaagisa mashini bikiri byonna bipya. Kozi ndi faani we nange. So we nabitumya ne mwetegekera ng'omuki. Kozi already yali ansuubizza namba. Ngiri gyosala abantu. Kozi yali atuuse nga nsaze boosita baani ate nga babiraba. Nali ansaze boosita n'owaramuze baani. Nangamba kati nange nzija. So we natuukaawo nga maze obitegeka tuuka wano. Tolina nga genza kunstopinga mu ng'omukulu yakoze ki. Yakuyisa okugenda mu rumu y'omukola omusala akabi. So nti we natuukawo. Nakkiriza like n'omubrandinga omubira up close omukwata videos. Byonna yabikola. Ne drop yazimpa buli kimu. Koze omusajja ali so friendly. Kyenyinza okugamba. Omusajja yakola buli kimu okumpushinga. Ate sigamba nti namusasula. Koze ojja kutuuka yansasula ate nankolera na byonna just okupushinga erinnya lyange. Yakusasula mmeka? Tutandika obanja. Zaali mu luzungu. Of course anakuwanzungu dollars, you know. Zaali mu luzungu naye nga ye kyonna yampushinga. Kozi yaŋŋamba abantu ndoza abempadde ekirabo. Eggwe kozi naye amanyi yamuyita mutabani we Gulunedi. Ndoza ne Gulunedi. Kozi njagala muyite kusi. Kozi ye talina kolabo na Gulunedi. Kitegeera. Ate ye amufollowinga. Kyemanyi ndoza mu bayimbi omunene ogwasinga following. Njagala kuwa ekirabo. Kati gwe kwa kirabo ki? Ndoza kikyo. Ekyomukwata mu mutwe. Kwata mu mutwe. Buli kimu yakikola. Tuye tewakankana ng'omutuddemu ogenda mu musala. Kati Davido oba oli one on one naye kati kale ngenda abantu ngenda bafunamu experience. Kati
nda ku example kati okugeza nga president we Ghana ogenda omukola okumusala enviiri omusalako naye naye wamusalawo naye bannange ebineti bampita kati n'abaana abadde wano nga ku Nnaamu nabo bampitako kati experience eyo nti wali kyali nga kizibu nga wedaba ku musirikale abasajja bakutiisa noga era ompedde kati ekiseera kigenda kituuka n'okola ki nobeera used kubyo ba president wakasala bameka abalinga babiri ku basatu bali basatu ne vice omu omulimu gwo gulimu kati omanyi kakati engeri osaze ku bantu abanene we batyo kusoomozebwa kikosanga gwe kati nga gwe you can't tell me kati nga bwe wali emukono wali ku sparkles bw'okyali kati mu kusoomozebwa okusooka bakirayanti tayimu yaabwe okukwata ate buli kirayanti babeerawo nga ono alowooza ofa ku balala oba okitegeera kati olina okubalansinga ebintu ebyo omuntu nakutegeera wekka kati nti omuntu oyinza okukira ku matanga okola mobile ote nakuyita nakugamba neri jangu okasaameka nya n'otuukawo ewakaawo loti nagamba fanyamu emergency omwana nga agenda omwana nga abadde togenda okitegeera kale olina okukozesa obuntu bulamu n'olinda ba artist abenjawulo bokozeko nebeko okoze ku Eddie Kenzo nakwa drop abantu bano bakwata tukuwa ne drops ngezo okwera mu kamera nabazitunulamu ne bakuwa like ebintu bibatakolera abantu bala because sigwo super salengi ati mbafuula mikwano gyange kati omulundi bwe nasooka osala Chameleone naye yakinkolera ndowooza Chameleone naye yankolera ekintu ekyenkanankana ne Davido Palaso yakinkolera kozi Bruno K ndoza ye muyimbi wange artist oyo Bruno K ye muyimbi wange eyasooka okunnanga buli wamu era yampita kozi oyo Bruno K yampita nanga mulenzi yali jukira bajjanga musipako nanga mwana manya sale enviiri enze kiriza nkulange nze nkolaba mu future kati Bruno K najja nangamba manya nginda kulanga nze newaddeyo tompa wadde olwataano nampita natwala ekyanja nangamba manya abantu ogenda sooka sala soke tusale bano babeerenga bamodo baffe natwala ewa Madam Farida nanyamba ono sala abaana nensala abaana ne bansasula na postinga buli wamu kati olunaku olwaddako nangamba era kati yaddako nangamba manyi ninayo video ne Palaso tugende onsalire Palaso ali ashootinga ogenda osalire ba Palaso nange niye tofaayo njabikolako jukira akulanga ate akuintroducinga mu bantu abalala okeyo nsala Palaso nga ate ono simulabanga moyo mu video yamalamu Palaso naye nannanga buli wamu nangamba kozi Palaso naye yankolera ekintu kale nina feva eyo mu bantu bange yakeera kumata nangamba video eno tulina ogiteekamu erinnya lya Neri Mobile Saloon tumulange tumupuuse tukola ki nga sisasudde koze tuba bisasulira I know nakeera kumata nangamba eno olimba mulina okuteekamu Neri era abo family eyo njirabanga bataata bange business so kiki olowooza kyokola ekyenjawulo bababaza abala kye batakola nze nganze ndowooza bababa abasinga nyinza okuba nange nkirina nyinza okuba abantu bakiraba naye nga nze manyi sikola ki gemalala kozi abababa abasinga abantu abatanaba kuyiga sala nviiri kozi nze manyi osala enviiri naye ate sinaba kuyiga sala nviiri sinamatira kyenyinza okugamba nti bababa abasinga asala enviiri nagamba ene talina kyaŋŋambayo nze oyo namuyitako dda abantu abasinga bebakola ki bebakola oba okitegeera nze ndi w'amaanyi kati nekibaviirako omuntu najja nagamba kati omuntu wanyumya naga nze ndi w'amaanyi kitegeeza abeera proud n'ekyo kitegeeza kyabafunye kyakikola ki kiba kimala naye ng'eno ensi nze kati nga naga nti njegera ku bintu kati ntuuka esaani nga Coca-Cola eno lwaki teggwa nina kubalanga nina kubongerako
nagamba soda ono yeetaagamu akatangawuzi ne bongeramu naye nga twakula tuwulira ate poisonally gw'osala kayima enviiri eza colors eyakuwa idea oba gwe wagimuwa? kati Kayima Shafik Kayima oyo muganda wange ye nga ye atukesa nagamba naye tukyuseemu keki kiyinza otukolera kwegamba yanta oluusi tusuka natunda ku desenti twambukamu atukesa nagamba basajja bano bakunyooma nnyo tukolemuko ebintu nga bya kiyaayi okubalaga nti ate kirasindala kozi oyinza otuuka omuntu ng'omusala ng'oluusi nebapalya mutasobola kukola nviiri kati ate nga waliwo baliri abayaayi banagala ogenda mu vidiyo kinagamba tubalagemuko nazenabimukola kyenivati kati ng'olina okompaninga bw'otegeeza mazima naye nga tuteesa naye tuyinza kugenda musooka nimugamba leero bankole kino nagamba tukole endooza ki Nelly Baba omulaba wa mu myaka 5 egiyita maaso? Neraba wala koze ebirooto bingi kozi ekirooto kyange kwe kubeera nga bye byali ebirooto byange kuva dda era nakati kyali kirooto kyange kwe kubanga mpa abavubuka bangi emirimu naye nga abavubuka sibawa mirimu wabula mubafuula baganda bange mu mirimu kozi enviiri zino tukuze waliwo abasala enviiri era bakyaliwo abalala bakola ki abajja naye nze kyembala njagala mbakuŋŋaanye bonna era mweno industry yonna nga yetuli ngezaako kibalaga nti bwe tubeera ffenna nga tuli organized tusobola okuba kwe tukola ki tutuuka kyogenda olaba abayimbi bali organized eno buli omu bakoze ekibiina byabwe oba obitegeera bintu bikyali bingi naye nange ebirooto byange byakubeerako awo nga nina amasomero agayigiriza abaana kubeera ne factory zikola ebizigo bingi ebirooto bingi naye sinabatuukawo ebizigo ebyokwerusa ebizigo bya nviiri ebyokwerusa ebyo si market yange nze ntambulira mu pipeline yange kati kozi nazuula kati ebyenviiri nsobola era nze kati newoŋŋamba nti ofuke pilot obunzisi osuubira okuddamu okusoma oba wakita okusoma nakati nkyasoma olina kunsoma ngamba okusoma wano class funa nti degree diploma kuddayo mu ssomero yennyini azini singa wabaawo nga kyembala nti mu nviiri singa naba ntuuse wano nga kyekimpisaawo tewayita ddakiika bwabaka ki bweweereza abantu abavubuka abali eyo obubaka bwempereza abavubuka naddala abasala enviiri kantunule ne mu kamera abavubuka abasala enviiri balina okubeera so patient koze enviiri zitwala time nga bizinesi zonna endala okuyiga ate era n'obugumiikiriza mu bakiraaya nti kubanga buli bakira nti abasinga bambali short tempered oli ajja kugamba tosalako kirevu kyange amale yeebake ogenda okikomole bubi akuyiseemu oluyi koze nze nali nfunyeko koopi musalawo bubi ekirevu kya musajja wakola otya najjako kano anti yangamba ajjako ekirevu kyonna kati nga simanyi nti kano kebayita akalimu kati nako nenkajjako nampisaamu nanga bukyanga bo tebakasalangako kati ojja kusanga omulala nga gamba nze ampisaamu atya nange nga muyisaamu naye kati ate oyo gwe nasala akalevu mukwano gwange toyinza natwawula omwetondere namwetondera naye nomwetondera nangamba tewali buzibu kati ate mukwano gwange twava ne ku mukwano kati ogw'okusala ebirevu tebaddangamu kukuba okuvuula tebaddangamu so babeere soba nnyo kozi mulimu ebizibu bingi mu nviiri mulimu ebizibu bingi nnyo okunyoomebwa like n'abavubuka abasinga batunula nnyo ku saidi ya ssente abamu bajja mu nviiri naye nga tagasala nviiri agamba singa nfuna wano ekigamba ni kimpanga mu ssente singa nfunayo kino kimpanga mu ssente naye nga ate baba beerabidde nti osobola okukeera kozi kati nze nga nze nasalawo nze nakitwala nti kati ndi ku kyeyo era wano wendi ndi ku mawanga ndi ku kyeyo kola 24/7 mutawaana gumu gwokka gwakubwa kuwasanga muggwe tolina buzibu bulala bwali osanze mu buzibu bukyali bungi bizibu bingi tosaana binyonyola waneeno
bingi nti kira nti ajja keera ku makya ku booking akugambe njagala nerigwa abakola ki nsala tuka ku makya erinnyo likulumi tolina lwala omusazi w'enviri talwala bo tebakimanyi omuntu omugambo waye ndi mulwadde nakugamba oli mulamu nga nakulabye osala gundi nze goleza sirikira yati n'obumibwa bale neyanzanyo lwakadde ye wakati wamala n'ofunayoko mubeezi beezi sinaba abaana bajje akanamba okagabe basumbuwa basumbuye tade mubeere bulungi bayi